Mimi kama ndo kuchanja kubanda omwaka ogujja musumbagi tutandika okuzimba ate tuseeka. And said to get it, yes, Father, baby. And the world will understand that Jesus this protects the ministry. In the name of Jesus. You must say we're going to do more. Raise up the hands of the name of the Lord. Take up in the whole seal. May you under your ways. May you take up in kusimuliwa asante kusikizwa asante he was born na kuisiwa olamyeko olamyeka akole ekintu kyemufe olamyeka yabisimuliwakyo waliwo Mark eragati kanisa yakuja kukosa ekitiibwa ekisagadde kukibikula nabadde nkikulaga naye omwoyo mutukuvu wajja kutusabulamu mutuufu bakoze bulungi ate otekukitegeredde bishop n'agamba nti bwe tumanyi nti bajja kusumba kanisa nze tulina olugezigezi tulina enkola yakulidegerekeka olaba kusumba era okujjako nga tokkiriza naye bishop nze ndikudde ku byawandiikwa ate nze nkifunyemu omukisa nze mukama
tumanye nti HIV AIDS akyaliyo nga bwe tusanyuka, tukimanye nti accidents gye ziri, tumanye nti abaana baffe basobola okonceiving period eno singa omuzadde oba tutekinze responsibility ey'omu maaso, abaana n'obaleka bokka waka, n'ogenda mu biduula, abaana candles ne zibokya, theft ezibeera mu makubo, robberies ezibeerawo ng'abantu bagenze mu biduula nga wakati baleseewo bantu bakuuma, byonna ebisobola okubeerawo tubasaba mu byegendereze nga bwe mugenda mu bifo ebisanyukirwamu, bwe mugenda mu night prayers, bwe mugenda mu gatherings, bwe mugenda mu byalo, mumanye nti tulina ate okuba nga tukyali balamu era twetaaga okuba nga obulamu bugenda mu maaso. Nga bwe tuspendinga ssente mu Christmas season, tumanye nti ate very soon okuddayo mu masomero kutuuse, very soon ebyetaago bingi weebiri, so tuspendinga empola, tumanye nti obulamu bugenda mu maaso. Bw'obanga osobola kulya kilo z'ennyama 2, kindly leka kugula kilo 6 kubanga oyagala olabike ng'ositudde akaveera akanene. Bw'obanga famire yo esobola kubanga ekozesa enkoko emu era tewali nsonga ate lwaki ogula enkoko 3. N'ab'omukyalo batusonyiwe bakimanye nti ssente si ze nnyingi ennyo mu saturation. Tusabe needs weziri, demands weziri, naye era obulamu tebukoma lwaleero, bukyagenda mu maaso. Abakyala tulina emize eginobaanoba kubanga abaami tebatuwadde ssente za nviiri, tebatuwadde ssente za gomesi, n'abeerawo ntya nga nze sikutte essimu mpya, n'abeerawo ntya nga sigenze wa maama mutwalira lugoye, naye embeera si ennungi. Abaami tubasaasire, olw'olumu baba bazina ne bazituuma, but as well tusobola okumanya nti ate olw'olumu baba tebazirina. Naawe savingangako mpola mpola in case ogenda mu kyalo obeereko ne ssente z'otwalira mami wo, ng'omwami oba oli awo akuwadde naye nga tezimala, naawe obeereko ky'ogattako. Tusaba agenda based violence zibeere nga zikendeerezebwa ddala, tuleme kuyomba, tuleme kulwana olw'okubanga tetufunye byetaago bya Christmas, naye tukkirize era tubeere n'okwagala n'okusaasira. Tukimanye nti buli omu afuna eddembe nga munne alina emirembe, tubeere nga tubeera n'eggwanga eddungi, amaka amalungi. Tugenda mu kucyakala, mumanye nti abanoonya obululu gye bali, mumanye nti mu communities mulina abantu bangi batambula day and night, mubeegendereze. Bannabyabufuzi mubawulirize, bw'oba oyagala okuwuliriza, wuliriza. Bw'oba toyagala kuwuliriza, kindly walk away, vaawo we boogerera bw'oba toli wakukkiriza kwabwe. Tuleme okuteekawo embeera etulwanya wakati wa political parties ze tuwagira. Buli muntu alina eddembe okuwagira ekibiina ky'ayagala. Bizala amazaalibwa ge tulimu. The Christmas is a mazaalibwa ga mirembe. It is a peaceful Christmas. Yesu abaleetera mirembe. Jesus lives for you peace today. Emirembe gyange nkirawa. I give you my peace. Baba kulinanya empa ku mirembe. Tell your neighbor, please give me peace. Ate kuuma emirembe. And protect the peace that I find. Regardless, this Christmas, 2025 to 2026, peace. You will make money than never before. You will take care of your family like never before. All those who have been your life shall go far because of peace. The peace God has given us. Protect the peace God has given. That is a gift of joy. Peace protects your land. Peace protects your table. Peace protects you in school. Peace protects our business to move. Peace protects a nation. I wish I had a gun I would move like that. Peace protect your tomatoes. Peace protect your businesses. Peace protect Uganda. Peace protect Uganda. Peace make you stay longer. When you do evil, you are in fear. Whenever you do evil, you are always in worry. But if you do good, and you move on well,
togenda kuba na kirabo kya kweraliikirira. You shall not have a gift of worry in you. Lwaki okwelaliikirira kujja? Why does worry come? Okwelaliikirira kujja kubanga oliredde mu bubi. Worry comes because of the system issue. Byayogera mu kigambo kye. Is why it says in his word, mu bubi depart from evil okolenga obulungi and do good. Kubanga buli lwokola obubi, Because whenever you do evil, naawe okimanyi, you also know. ng'ozizza omusango mu nnyumba. Mu ggwanga lyaffe, mu kampani zaffe, tukuume emirembe y'abalokole mu ggwanga. N'abantu mwenna mukuume emirembe, jjukira kuli ne mugambe tuume emirembe. Mulokole temwekalakaasa. Temwekalakaasa. Gwe mulokole twala mirembe mu bantu. Twala emirembe mu butale. Twala emirembe mu ensi. Tolina kyogenda kukyusa. Ate Katonda yeebazibwe nti gano amazaalibwa ga Mukama waffe gajjidde mu kaseera bakayita 2026. Kaseera akuggondera obukulembeze n'okukkakkana ogende ng'ennaku z'omwezi 15 olonda akalulu naye tolonda bafaanana bwe bati. Kubeerawo oba kiwulira. Mujja kwesanga nga muli mu bisiira. Ono yabadde tukuume emirembe mu ggwanga, tukuume emirembe mu bufumbo bwaffe. Era bw'ova wano olwaleero gwe maama w'abaana genda owekeko ku baana bo. Naawe taata w'abaana weeka, maama yaweeka dda. Okiweekeko kisaamu okisitulanga okitegeke. Mwana wange kakuweekeko tulina gye tulaga tugenda mu nsi ensuubizi. Abooluganda laba obukyali bwe buyuzayuza abantu, obukyali bwe buyuzayuza eggwanga, obukyali bukulemeseza okuzimba amaka amatuufu. Kati waliwo abasajja abeetegese okunoba ku mazaalibwa gano. Weetegese kunoba. Ogenda kukwata mu kamanga n'obusaatisaati ogendere mu nzirikaazo. Whatever takes off your peace, Katonda akinako obusobozi. God has authority over it. Okukikuggyamu. To take it away from you. Okukikuggyamu. To take it away from you. Ndagira buli kyonna ekikubuzaako emirembe n'essanyu. I command whatever takes off your peace and joy mu bulamu bwo, in your life, mu famire yo, in your family, mu ggwanga lyo, in your nation, ne mu bintu byonna, and in everything you have. Musajja gwe mukazi, gentleman and lady, mpita emirembe gya Yesu gikkalire mu bulamu bwo. I call upon the peace of the Lord to step into emirembe gya Yesu. I call the peace of Jesus gikkalire mu ggwanga lya Uganda. Permanently to be in Uganda. Tukwebaza, we thank you kubanga 2026 calls 2026. Abantu bano bagenda kulonda, eggwanga lino ligenda kulonda. The nation is going for an election. Era ng'ennaku z'omwezi 15 and on the 15th eggwanga nga ligenda okulonda omukulembeze as people vote ahead of state. Era ng'abantu bangi bali mu kunoonya akalulu yonna gye bali. And as many people are looking for the votes wherever they are, tulangirira emirembe mu ggwanga lyonna. We proclaim peace again in this nation. Tukwebaza olwa democracy. We thank you for the democracy. Ekkiriza okulonda kubeewo. That allows election to happen. Tukwebaza olwa democracy. We thank you for the democracy. Akkiriza buli muntu n'ayogera ky'ayagala okwogera. That gives the freedom of speech to everyone.
They have spoken over the radios, over the internet, and different social media platforms. But Lord, we pray again for this nation. We pray for the grandchildren of this nation, the sons and the daughters. May they enter into the peace of the elders. May they stand together with their fathers and their mothers. Peace in the schools, in the universities, in the cities, in the villages. Lord, the time of election we're going into, let it be peaceful. And women and this man shall not cast their vote, but they shall go to vote with the wisdom, with the peace, with the revelation, with the also amanya gange nze Bishop Dr. Lwandasa Samuel nkubiriza bannayuganda bonna bannange ku mazaalibwa gano omwana ono atuweereddwa mu Isaaya 9 mwana wa mirembe omwana tuweereddwa ekirabo ky'omwana ow'obulenzi era ng'ensonga eyazaaza mukama waffe Yesu Kristo nsonga ya mirembe ate kitukoze bulungi nnyo kubanga mu kiseera nga kino Uganda eyolokedde okulonda mu 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 kubiriza bannayuganda abasajja n'abakazi mukuume emirembe abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mukuume emirembe kubanga akalulu tekitegeeza kufa ate ne bwe tunabanga tulonze omukulembeze mwenna abeesimbyewo abasukka mu 6 omu yagenda okuyitamu tusigaze emirembe bw'ayitamu tusigale nga tukuuma emirembe era nkubiriza abantu mukuume emirembe buvanjuba ne mbugwanjuba mu centro na wonna we muli bannayuganda olw'ensonga tukwatagane n'ebitongole ebyokwerinda ffe bennyini bannayuganda twekuumire emirembe egyaleetebwa gavumenti efuga eggwanga lino Uganda kubanga waliwo gavumenti efuga Uganda ate gavumenti eno yalwanirira mirembe naffe bannayuganda tukuume emirembe bizinesi zaffe zisobole okweyongerayo okutambula abantu bakole ssente zaabwe abantu bazimbe kubanga abantu bazimbye abantu mulaba buli kintu kyonna kati eggwanga lyezimba bwezimbi bwe liba nga lyezimba bwezimbi naffe twegatte tubeere n'obumu tubeere n'emirembe ate nga twekuuma ate nga twagaliza ate nga tweyagaliza bajja mu masinzizo nga bwe tuzza olunaku lwaleero naye omuntu bw'ajja mu ssinzizo nga wano bwazza olwaleero akulaga nti aseka ate nga taseka akulaga nti afaayo ate nga tafaayo naye bw'ogenda okumubikkula munda ng'alina kintu kirala balina ebigendererwa byabwe birala twandyagadde abantu abalina ebiruubirirwa ebyabwe ebigendererwa ebyawukana n'ebyaleeta Yesu Kristo bategeere kiki ekyaleeta Kristo kulokola bulamu bwammwe kulokola baana bammwe na ggwanga lyaffe na nsi yonna kubiriza abeesimbyewo mu bibiina byonna nti bwe muba nga mwesimbyewo mu bibiina byonna nga mwagala mirembe era nga mulwanirira mirembe era nga mwagala eggwanga lyaffe likulaakulane mukwatagane n'ebitongole byonna ekitongole ky'akalulu ekitongole ebya poliisi oba ebyokwerinda n'ebitongole abantu ba bulijjo mubeere nga mukwatagana akalulu kaleme baawula mu biseera bino ebyokulonda. Nze Nabatanzi Daisy Sala Sonko omubaka wa Palamenti Mukono Municipality addako ne bwe tubeera nga tutunuulidde okuzaalibwa kwe tulina we tuteeka essira emphasis nga tutambula mu nsi eno nga tolina Yesu bw'obanga oli mu ye mwennyini okkiriza tukubiriza okubeera n'obumu kubanga tumanyi nti Mukama bwe yajja okutulokola n'atuleetera emirembe gino gye tweyagaliramu ate nga ne mu ggwanga lyaffe Uganda olw'okubanga ne Pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni
yatambulira mu kkowe eryo nti oluvannyuma lwa Yesu okuzaalibwa kyava ateekawo emirembe mu ggwanga. Nabwe kityo twagala okumwebaza ate okumusabira kubanga emirembe gino gye tulabyeko nga gibbulukukira mu mazaalibwa ga Yesu nga erimu ku ssira lye tuteeka ku mirembe eri munno neibawo ne banno b'osiiba nabo ne bowangala nabo ne Uganda yonna. Era essira eddala tulitadde ku kwagalana ng'ozzeeko emirembe bw'obeera nga toyagalana na munno ate emirembe gya Yesu esobola kwolekebwa. Kati n'obwekityo omuntu yenna bwe tuba nga tumukubiriza okubeera n'okwagalana, bingi bye tuyitamu mu nsi naye ebituyisaamu bino bya nsi bigenda kuvaawo. Ekyokulabirako ebyobufuzi tugenda ne twegajjambula. Recently wano nalabye ababaka bali mu kwekuba balwanagana kuyiwa musaayi naye ng'ate enkya ogenda sisinkana omuntu oyo yennyini ng'ali mu mukono muno nga tavuddeemu. Kale nabwe kityo emirembe gya Yesu Kristo gye yaleeta nga tuli mu byobukuzi kubiriza abantu okwagalana, okuwaŋŋana ekitiibwa, okubeera nga tuteekawo emirembe egyo Yesu gye yaleeta ate n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Kaguta gye yalwanirira okusingira ddala. Bwe ebirala byonna bikuleme naye teekawo emirembe, oba ebirala byonna bikuleme teekawo okwagalana, ebirala byonna bikuleme teekawo essuubi kubanga okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwatuleetera essuubi nti mu ye Kristo Yesu tugenda okuzuukira era mu ye Kristo Yesu ebibi byaffe bigenda kusonyiyibwa.